Ebimu ku bizibu ebitawaanya ekibuga Kampala ge mazzi aganjaala buli nkuba lw'etonnya, ebintu by'abantu bingi ne byonooneka nga kw'otadde n'okuzingamya eby'entambula nga n'oluusi abamu bagafiiramu. Wabula buli kizibu kino olutuukawo nga bajuliza emyalo egitali mikole egitasobozesa mazzi kutambula. Omwala gw'e Nakivubo gwe gumu ku myalo ekibuga naddala Kampala kwe kiyimiridde bwe kituuka ku kutambuza amazzi. We twogerera akabate kandigwira bannakampala oluvannyuma lwa Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago okuvayo ne yeekubira enduulu ng'omwala guno bwe gugabiddwa okuzimbibwako ekizimbe. Era we tuyimiridde olwaleero kati yamaliriza dde enteekateeka ze ng'asinziira ku ekyo agamba kanso yamuyisiriza resolution ey'ekimpatiira eyo emiti yagikuŋŋaanyiza dda n'abasajja biikawuula biri eyo wansi abiriisa mmere biri ebirya kawunga bateekateeka ekiro ky'olwaleero okuyingirawo bakube ekibaati ku mwala gwaffe. Lukwago atubuulidde akabata akayinza okugwawo singa enteekateeka eno emala gagenda mu maaso. Enkuba ekyasembye ey'okufudemba eyatta abantu, emyala gyatwala abantu abawera 10 n'omusobyo. Babalako 10 be batugamba naye nga kigambibwa basukkanamu. Agamba baddukira mu kkooti okwekubira enduulu ku nsonga eno kyokka omusango ne guggyibwayo eyali omukulembeze wa KCCA ekiseera ekyo. Ebbaluwa ya Director wa Physical Planning weeri abaligo nga bonna bamaze obikolako tufunye prosecution tufunye criminal summons file guddwawo charge sheet nga kisigadde kwata hamu kumuteeka mu kaguli wano. Ne beekobana ne Frank Arusa eyali acting executive director emisango ne bagivunjaga. Mbu teyakomaawo yawandiikira ekibiina ki NUP kubanga kye kisinga bakansala mu kanso ya KCCA boogere n'abantu baabwe ku nsonga eno naye nabo baafuuka kyesirikidde. Nja kukkiriza nti ennaku zino ekibiina kibadde busy. Bali mu vetting era mulaba ne mukulu Sebuufu gye babadde baani bali mu kuvetinga ba candidates. Ndowooza abadde tannabafuna budde kuddamu bbaluwa yange nakunfunira budde tusobole okutuula tusala amagezi. Ba MP mu kibuga bonna banuupu okuggyako omuyekka owawano mu centre naye abalala 9 bonna banuupu. Tusale amagezi nga tuli wamu nga tetwetemyemu tutaase omwala gwaffe guno. Abasuubuzi abakolera okumpi n'omwala guno bagamba nabo baakwekolamu omulimu obutamala gagobaganyizibwa. Tubasaba bwe munaate mukutte ensonga eno omukulu n'azimba ku mwala guno olunaku olwaleero nassaako ekibaati embeera yonna egenda okuddirira temutunenya. Tukibasaba embeera eddirira wansi awo bwe kunaba kubibwa musaayi kubaffe tetulina kiddako. Enteekateeka zaffe okwogerako ne Ham Kiggundu alumirizibwa zigudde butaka oluvannyuma lw'okumunoonyaako mu ngeri zonna ze tusobola n'atubula. Winnie Tesana Kayinja agaffe yo ku Spark TV.